Abadaziza mazalide amazalide gwokiro tudoyi mukano mukira bwoba mukiro tudde omutitizo lutalo yalunyumya ng'omulwanyi yafudde gwomanye fumita bolinda nagalula wanyina zobotidde mukama yatukola mu kifaananyi kyejjukira mbu mu kusooka twali mazike bwe gaba mazima nga twali mazike kitegeeza mukama manye kifa ennyonyi komatula mu mbajje yaddala nti okkola maloba njerege egende empise ku bunyama obwokye banja zirika bampujje ze bwendeeko olukumi lugali newe guba mwezi dusanga boyi naye akaboke kanisani amanyi oba ze tuleka zigwa nga mubane bituli bwendi kulanjagala mbe dokitali nga amuzoli yakola ku mukazi wa Edi fune kirwadde nga okiwini nwaji empiso njikikube nga ntunudde bali nti bwendi kula njagala mfuuke nange dokita nga amuzoli yakola ku mukazi wa Edi yamukola ki yamukolako yamujjanjaba okujjanjaba mukyala wa Edi nti singa buli dokita bwajjanjaba afunamu nga dokita Hamza nange mba negomba okuba dokita era kati nawo omwana ali mu ssomero bw'olaba nti omusawo asobola okukola ku mulwadde ne biwunzika nga omusawo n'omulwadde kati naawe era ng'omwana asoma osobola okwegomba ebirungi ebiri mu busawo nti naawe singa oba ofunye ekirwadde nga kiwini nwaji tomanya one day one time busobola okukyanga ate naawe mbuuza watya nga Uganda efuuse Jamaica nga poliisi etuguza ebyokunywa ebinyoka watya nga muze yasula mu katanga ezenjulu ezimubuze naye ne bamuleega watya nga moti yafuga Uganda nga bakwaca mu palamenti gye tusiiba watya nga Bugembe yakola essabo bazzukulu bwayita bajjajja Yala was the chorus. Oyagala okutikira ebintu ebiri original kuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka woyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. CRUZ exclusive gwe mkutu kosinzidde okubanga ate otulabira ALLANCRUZ ge mannya nyongera okwanizaako yonna gy'otulabira mu mawanga yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira abantu bange ab'e London ennaku z'omwezi nga 23 September tuli ku Royal Regency Afrigo Band mwami Eddie Yawe ate ng'era kwotadde ne mwami Mathias Walukaga bali bulungi nnyo okulaba nga ate embeera yonna bagikwasaganyiza bulungi nnyo ddala ku lunaku olwo wali ku Royal Regency ekintu kitambulire ddala bulungi malidadi sana kale tosaana kubanga atoswa tuli powered by Africa One Tours and Travel ate okukwetadde Maros Bridal Center Nile Cargo ate kwetadde ne bannaffe abamama mu Kisabo Research Clinic onakola leero ku katebe ninako a very young talented dancehall jamuyita youth kubanga mvubuka moto kubanga naye bw'owulira engeri gy'asengekamu ebigambo toyinza gamba nti mulungi era nga bwe nali mpuliriza ku luyimba lwe ezimu ku ezo nnyimba ze ezasinga omuttumula olumukolo olwasembeyo okuyitamu nnyo mu bavubuka naddala ku ground eyo nali mpulirizamu ne Papa Misa kinaŋŋamba nti omuvubuka ng'ayimba bulungi naye ekibuuzo kye yaŋŋamba nja kibuuza omuvubuka mwennyini ekibuuzo Papa Misa kye yambuuza but for now nzikiriza ababuuzeeko n'oluvannyuma tutandikire awo wennyini. Yes man yo omulabi wa CRUZ bampita Banle Uganda ya the dancer problem. Yeah. Wanji tata. Bampita Banle Uganda dancer problem. Yeah, ndi musanyufu nnyo kubanga nchaddeko Mr. Alan. Yeah. Oli bulungi. Ndi bulungi nnyo. Omanyi ebiseera ebisinga ntera nnyo gamba abayimbi abapya
nti bw'obozze wano ntera nnyo okwaka advice nenga nti kati Burnley oluyimba lw'abavuka bayinza okuba balumanyi naye nga face ya Burnley tebakola ki tebagimanyi kituufu ate ng'ekiba kitulese wano oba oli awo kutunda face na muntu bw'alaba Burnley oli tamufera namuga nze na Kayimba naye nga teyamulabako mu maaso so mbadde nja kusaba n'obwembefu bw'ekitalo obaggulirewo obabuuzeeko omuntu alabe face bulungi akwetegereza amanye nti bwe mambukinga show Burnley afaanana atya Burnley ayina nviiri kikaaki mu kaseera kano okay weewaawo ebiseera ebisinga ekitero tuggazaawo titusula tutunula osula otunula nga omanye ebintu enkofera so gitunuza eno kangikyusize ddala balabe nati kakati awo kiriyawo kati yenze Burnley Uganda Dancer Problem yayimba watya amaze alidde si kipya amaze alidde si kipya n'ennyimba endala nnyingi ezijja yes man nga tunatandika ku kintu kya kyonna kyonna amanya amaganda gwani amanya amaganda bampita Mugisha Douglas Mugisha oli musajja Mugisha Douglas oli musajja mwestana dini eryo just yenakula bampita nga omanye ebya ghetto bakuyita lino bakuyita liri naye ngeri ekika ekituufu bampita Omaleke ddala musajja wange omanyi engulu eyo omanyi nze ndi obi wa wali small ya fighter Bishop Spriano Changire ndi ruzireyo so twali mu 2007 awo nga twakayingira senior 1 twayingiza abanotha n'abangi nnyo so kyandetera okuyigayo ebigambo ebimu ebyolunothana munothana kopango bebo bayityengo abo bakyala ati mabe kati abo bakyoli ate ityengo ityeningo ityeningo gamba kyo kiri kyobo lyotya ati mabe awo njagalawo nnyo kubanga abasajja abo mbagala nnyo babeera real bwe kiri tebekwekerera basajja ba mazima naye engeri gy'ofulumutamu Oluganda omuntu ayinza okugamba ate bannange anti kati byebyo ebintu ebimu bye twewuunya naffe ng'abantu nti kati omuntu Omuganda kati okugezaawo okuba oluyimba nga amaze alidde nolaba ate Omuganda owa wano ng'ate yagamba yawemudde ate waliwo ekigambo kyotera okweyita Luganda ki nti nkubi Oluganda nenduwoomesa no tugende mpolampola omanyi oluyimba olwo nze lwanyumira nnyo nga nakalulaba nga nakaluwulira lwanyumira nnyo nanyumirwa nnyo verses oh my god nali ndi ne papa Misa Kisemakula mu motoka ye Benzemer nemuga papa soko jjeko oluyimba teako bluetooth yange oluyimba lwenjagala okukubira nemukubira oluyimba abadde azize amazaalidde papa yaŋŋamba oluyimba lulungi nga chorus yagyonoonye konze papa yagyonoonye ate nga tekyawoomyemu bulungi mu chorus yalikoze ekintu nga so ne ng'ano lwendi kusanga nja kukubuuza oba oli awo naali eyo atulaba olunaku olwaleero oluyimba olwo eri atalumanyi guno omukutu gulabe bw'ensi yonna eri ali eyo ng'oluyimba talumanyi oba tannaluwulirako naye mbadde nsaba osooke olutuweemu then tulu breaking it down omuntu ategeere message yo yes oluyimba olwo nga bwe lugenda abadde azize amazaalidde gwokira otudde oyimuka n'omukira bw'oba mukira otudde omutitiza olutalo yalunyumya ng'omulwanyi yafudde gw'omanye fumita bw'olinda n'agalula wanyina z'oba otidde mukama yatukola mu kifaananyi kye jjukira mbu mu kusooka twali mazike bwe gaba mazima nga twali mazike kitegeeza mukama manye kifa ennyonyi nkomatula mu mbajje yaddala nti okkola maloba njerege egende empise ku bunyama obwokye banja zirika bampujje ze bwendeeko olukumi lugali ne we guba mwezi dusanga boyi naye akaboka ekkanisa ni amanyi oba ze tuleka zigwa
nga muba n'ebituli Gena bwe ndikula njagala mbe dokitali nga amuzoli yakola ku mukazi wa Eddie funa kirwadde ngaho kiwininwaji empiso ngikikube nga ntunudde ebbali abadaziza muganda wange zekankubuulire I listened to that song. Yes, man. You know, men have said, mbadeko na emikwano, because this interview is real. This interview is real. Never kabirana. This interview is so real. Yes, mbadeko na emikwano. Ngaba ngamba. It's because omwana ono bambi abadde yakajja. Singa oluyimba luno lwakwatibwa ku bantu abayimba ebintu ebyo kati ngamenga Gravity ngabani. I don't know. But they gave you credit. Kunsengeka y'ebigambo omanyi abamu bamanyi okuwandiika naye ensengeka y'ebigambo enjatula n'oluganda ate kati nze nkwogere ne credit gy'ova kati nga tetunagenda walala njaga tugenda empola ku luyimba olwo kubanga nkiwa buli omu interview eno bw'alabye introduction ya abadde amaze kyali ekisinga okubanyumira kuba nnyonnyola luyimba olwo inspiration evaawa nga tunatandadde batemera kakati oluyimba olwo waliwo producer wange bamuyita Eddie mumanyi Eddie yes man wali emange wa kustera kakati Eddie nalina akamalokolo oluyimba baluyita Malayika few days natekayo post nagamba nti awadde offer omuntu yena yagala okubira mu studio eyo week eyo agenda kolera emitwalo 15 kuba Eddie wakabi mumanyera si wa bei sagala tisa bayimbi ya ne wakabi kati naina museteza nga umanyi ba ghetto youth ningamba sente zino zigenda gena zigula mu ngatto kanziruke wa Eddie engeri jendi musajja we tukola luki oluyimba kati Eddie waliwo ekintu munanga nvuga ku boda kye yakola bwe natuuka nga ntuuse wa Eddie bwanvuga okunzija bayitayo kono weka ndejje inali muwe 10 zaali 5 nga zikola ki nga zigana nawakana nagamba sinza kujja eno budde bwa kiro nompe 10 mmeka 5 kati ne maliriza nga tukayanye nnyo sente nazirya sente bwazirya Eddie nangamba olaba n'abadazize amazaalidde wabulanga mu kugenda ku studio nali sigenze kola luyimba nti amaza akoze ki kati nefuna ekintu ekyo nti abadazize amaza kitegeeza omuntu wazirira ekintu ky'abadazize omanye embeera eggayigayi kati ekintu ebeggayigayi embeera you can use Luganda bungi kubanga era kisomesa abaana abamu ekintu ekyo kitegeeza embeera gye tulimu okugeza omuntu wavira mu kibiina ekimu nasala okudda mu kibiina ekirala nga ate okusooka yali agambye kino ekibiina sikolagana nakyo kyegeeza embeera ebeekaluye so kyekyo nti abadazize amazaali oli ghetto youth waawa anvazana omuntu wakulya message gy'oyimba emunno alabye da ghetto youth emunno message mpitirivu ne muwatya waliwo era lwe nasooka kuba waluyita watya watya nga Uganda efuuse Jamaica nga polisi yetuguza ebyokulya ebinyo akakayimba kako obadde ki alani tugenda genda nno mpola mpola bane tugenda genda mpola mpola tontwala speed Ansonyiwe tata kubanga ate kati content gwolina ba ghetto youth wansaawo nkimanyi batudde bangi bwe kiri inspirational oli kalo ki bayitayo kono weka okulidde ndejje kubanga oli toto nokubanga ndi toto nakulira nnyo ezzana eyo nosomako okamala obukamazi just lwakuba nti nali negeziwaza nnyo kati nasomanga nga ndaba ate n'abasomesa bye bansomesa mbimanyi kati ebyokusoma ne bintamiraawo bani simpola mpola bwe tugambye taata kati ate wasoma paka mu kibiina kyakumeka nasoma paka senior 5 third term wasindikamu wakola combination kyawo mu senior 5 awo nali nkola Hague na nogamba nga tebiggwa nga tebiggwa points nga teziwera no zaali nali mugezi nnyo mu kibiina lwagala kusoma kubanga nze n'amasomero galinga gangoba naye nga tebagala kungoba lwakuba nti baali bansuubiramu nnyo zi first grade so senior 4 afuna first grade senior 4 nafuna second grade olw'ensonga nti
nasomera ko ddala naberanga mu byadduka dduka naye nga newe mala wiki nga sisomye bwe ntuuka era mba mugezi nnyo era nze tebankubangako mbooko za simanya namba by number tebabinkubirako ebyo nga ffe bamu ku bagezi mu kibiina sembera yali yanjawulo so senior 5 wokiteera awo nogaana edda senior 5 we nakiteera naye saakita nti nkitadde wabula effujjo lyayitirira obungi kankuzeeko mabega oluyimba lwaffe abadde aziza amazaalidde muva ku wali ku booda mutuuka mu studio ne Eddie mutandikira wa ani agamba Eddie nti mwana wano waliwo tune no kakati ngotuse wa Eddie toso nga omanye ebyokuyimba biba bya vibe muyinako abayimbi gye mutuula gye sijja kwogera abayimbi banange gye bamanyi mubeerayo n'abakubwa ne banywa amazzi nga nze anywa amazzi nga sina kyenywa nenywa amazzi gange awo then vibe nenkola ki neŋŋenda mu studio Eddie n'asabula ekigoma chorus nenjiza omanyiza oluyimba nduwandiikira ekinene nnyo dakika 10 kasitofuna chorus y'oluyimba nesooka njimba nga bwe nayimba oluyimba naluyimba ne luggwa ekiro wabula verse ey'okubiri n'eyokusatu nali nkubyemu oluzungu lungi kati waliwo director wange bamuyita Amujadi oyo owabannamuyomba nankubira nangamba Banle oluyimba luno nduwuliddemu naye verse zino ez'okubiri lwaki tozifudde ng'ez'Oluganda ey'Oluganda badde comic nnyo okitegeera nga zifule nga zino ez'Oluganda kikole ki kibenga kisobola okuba nga kitambula wamu abantu nengina nenkyusa Oluganda nenkyusa verse zali mu luzungu nenziza mu Luganda naye nga storyline yonna ntuufu oluyimba ntuufu temuli kiringa like kusembeza bintu bikuli wala kumpi verse esooka egamba etya nti Mukama yatukola mu kifaananyi kye jukira mbu mu kusooka twali mazike akagambako mbu we nakateka mu luyimba olwo abamu waliyo abalokole omulokole yajja ku TikTok n'ayomba nnyo omusajja n'agamba Mukama afaanana zike naye omulokole ne mutereeza ne mugamba nti wasomako ku April Revolution kati ne mugamba nti oluyimba bw'owuliramu ako kambu kitegeeza gwe nawe toli sure ku kyokola ki kyoyogera tijukira mbu mu kusooka twali mazike naye ngamba nti bwe gaba mazima nga twali mazike kitegeeza Mukama mmanye ki ekifaananyi kye nti bagamba Mukama yatukola mu kifaananyi kye ate nga mu kusooka twali mazike kitegeeza ne Mukama ki kati abalokole ne bannumbiraawo kale wekibanga ekintu ekyo kyanyizaamuko abalokole munansonyiwa kuba nze siina gundi ddiini yonna gye nsaba ndi mukkiriza yes man genda maaso kati nengamba nti we tuba mazima twali mazike ekitegeeza Mukama nengamba nti nze ennyonyi nkoma tuula mu mbajje eyaddala nti okukola amaalo banjerege nti ennyonyi waliwo abantu abamu nga ye bw'alinnya ennyonyi alowooza wakabi nnyo nagamba nze kakati olaba ngendi mu nnyonyi biki naye neyerabira nti ennyonyi yadde yakabi nnyo eyina kyetasobola kukola oba otegera ekintu kyeri mu kugamba nti alinnya ennyonyi neyeraba ngaowakabi ennyo nerabira nti ennyonyi yadde yakabi nnyo tesobola kupaakingako ku bunyama obwokye Lukaya okitegedde muganda wange man akitegeeza nti kyewerowooza gwe nga gwe si nti kyewerowooza nga gwe si kyokola ki katukomye egende empise ku bunyama obwokye Lukaya nze nga nze mbanja zirika bakole ki bampujja nengamba nti bwe ndikula tugende maaso nti bwe ndikula njagala mbeere dokita nga Hamza oli eyakola ku mukazi wa Eddie kadde mwako nti bwe ndikula njagala nfuuke nange dokita nga Hamza oli eyakola ku mukazi wa Eddie yamukola ki yamukolako yamujjanjaba okujjanjaba mukyala wa Eddie nti singa buli dokita bwajjanjaba afunamu nga dokita Hamza nange mba neegomba okuba dokita kakati no kakati soko nyimbira mu akantu ako
Tibwendi kula njagala mbe dokitali nga Hamza oli yakola ku mukazi wa Eddie. Njagala mbe dokitali? Doktali kigambo kiba kya Lutanza kya Luswahili. Bwendi kula njagala. Bwendi kula njagala mbe dokitali nga Hamza oli yakola ku mukazi wa Eddie. Nfune kirwadde nga okiwininwaji nange empiso ngi kikube nga ntunudde ebbali. Aha nawe nawe tetwategeerawo. Kakati soko tandika ku mukazi wa Eddie. Nti kale waliwo abantu abakola ebintu ne tubyegomba. Okugeza Dr. Hamza musawo era kati nawo omwana ali mu ssomero bw'olaba nti omusawo asobola okukola ku mulwadde ne biwunzika nga omusawo n'omulwadde nga omusawo n'omulwadde kati nawe era ng'omwana asoma osobola okwegomba ebirungi ebiri mu busawo nti nawe singa oba ofunye ekirwadde nga kiwininwaji tomanya one day one time busobola okukyanga ate naawe kalwaki wagamba nti okikuba empiso ng'otunudde ebbali anti ekimu nkubye empiso nga ntunudde ebbali nti kati nze nga nze olaba empiso kati okugeza omukulu eyali nanyini mulwadde gwe bakolako ye yalinga bbali owuliriza kati nze ekinkubye empiso nga ntunudde ebbali olw'ensonga nti omulwadde gwe nkuba empiso omunene okukola ki okunsinga nyinza obutamusobola mwetikka ekitegedde kati bw'omalirizaawo nange omaze tukutuliramu ebivasi gitukubire tugigattegatte bulungi tutegere bulungi esooka gyetunnyonnyodde okay mukama yatukola mu kifaananyi kye jjukira mbu mu kusooka twali mazike bwe gaba mazima nga twali mazike kitegeeza mukama mmanye ekifaananyi kye nze nnyonyi nkomatula mu mbajje yaddala nti okola amaloba njerege egende empise ku bunyama obwokyeru kayamba njazirika bampujje nze bwendeko olukumi mbigali newe guba mwezi ndusanga boyi naye akabbo k'ekkanisa ni amanyi oba ze tuleka zigwa nga buba n'ebituli kategeeza kakyako kati bwendeko olukumi mbigali newe guba mwezi nkomawo nendusangawo nakoze ki singa ebanga si mese yetu kuba tere emese teyetika binusu bwendeko olukumi mu kabbo akabajjajjange nzisanga mmwe nkoze ki naye mu kabbo k'ekkanisa bw'omala oziteekamu osobola okufuluma n'okyuka n'okomawo nga teziriimu kati nembuuza zetulekamu ziyita mu buyisi bwe zigwa oba mu kkanisa mwe mubeere mmese nga ze bwendeko olukumi mbigali newe guba mwezi ndusanga boyi naye akabbo k'ekkanisa ni amanyi oba zetuleka zigwa nga buba n'ebituli wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawewera nga aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kati ekintu ekyo kyemanyi kati basobola okitegeera bo abo bekikwatako nti kati biba byanjawulo nti waliwo oli aveerina abasamize kati abasamize baagala ssente naye ate abasamize byakiyaye naye nga mu kabbo k'ekkanisa ate oba oli awo mwe mutatera kubeera ssente okusinga ate evasi netugimala waliwo endala netudda kati eyokubiri tuba wetuvaawo tuba tudda ku ya dokita kuba njagala nkule nange mmenga dokita then netuddayo kukola si yaffe abadde azize amaze alidde gwokira otudde oyimuka n'omukira awo bategeddewo bulungi awo kati ezo zonna otudde oyimuka n'omukira bw'oba mukira otudde kati wuliriza Alan kati awo wewaleese obuzibu nti tuli baganda tulina abaganda tulimu abaganda abaddala then tulimu n'abaganda abaganda kakati ebigambo ebyo byonna byonna ngero za Luganda gwokira otudde oyimuka n'omukira okugeza nti singa oba oyimiridde ne tulwana wano n'enkukuba kiiki n'ogwa mba nkusinze okukira kitegeeza kusinga kati bwe mba nkukuba nga ntudde kitegeeza ne bwe nnyimuka era mba nkyakola ki gwokira otudde oyimuka n'omukira gwe ate olaba omukira otudde okitegedde yabwe kiri
zonna ngero. Omutiitiizi olutalo yalunyumya ng'omulwanyi ye afudde. Okitegedde? Omutiitiizi olutalo yalunyumya ng'omulwanyi ye afudde gw'omanya enfumita bw'olinda n'agalula mwanyinaze oba otidde. Okitegedde? Kati omutiitiizi olutalo yalunyumya okugeza nze naliko eyo mu Ndeeba omanyi naliko obuzanyi bw'ebikonde. Kati nga okwekalakasa kugenda ne kutuuka mu Ndeeba kati bano ab'amaanyi be basookayo ngoma esasi livuze eri abo ab'amaanyi be bakulembera kati ffe abatitiizi tuli balamu naye eddakiika nga 2 awo manyi bagenda ne bakulaga vidiyo awo ow'amaanyi gagenda kutta ejjinja then ne bakulaga 5 minutes bagamba oba 5 minutes after ne bakulaga omutiiti ow'amaanyi ng'ali ku ttaka bakoze gamulidde ddala naye mmwe ng'owedde abeekwese eno muli balamu bazibu kati so omutiitiizi olutalo yakola ki yalunyumya bagolola baba bafudde babatitiizi gatuli eri twekwese ate oyinza omutiitiizi yalaga amalaalo g'abazira ati abo nno balaba baali bazira omusajja yakuba emmundu oyo omutiitiizi olutalo yalunyumya ng'omulwanyi yafudde kye tuyita Cowards live longer. Nabu webale nnyo yogedde webale nnyo. Tuyita cowards live longer. Ti oyo omutiitiizi ajaba nyumiza nti oyo bandire yali mulwanyi amalaalo ge anti alaga amalaalo oyo musajja yakuba emmundu ekitegedde nenga yemu yo olutalo lwabeererangawo nga yeekwese nga ye mulamu. Wow. Yes, Trine King Banley Uganda King Banley ono he's a very good dancer genius. Bw'owuliriza music we mulungi nnyo if it's very first time okuwulira kulinnya eryo genda ku YouTube channel teekamu King Banley oli spelling oti Banley B-A-R-N-E-L-Y yeah genda tekemu Banley Uganda owulirize ku music we olina kayimba kogambye no nga tunava kwa amaze alidde abana abanna muyomba I believe bad trainings akayimba kano according ku ngeri gye bakazanya. Yes man. Did you pay them? No. Saba sasola abana omanyi kati Uganda tugenda ne twerabira nti wali abantu abagala talents kati akayimba ko omwami oyo wanna muyomba yawulira oluyimba nga lulungi n'alwagala ng'omuntu n'agenda n'aluzannya n'akola ekintu ekyo okujjayo ekifaananyi kiri nti okusinziira gwe empulira gye wali abasinga gye baali bawuliramu bo baali bawulira nti amaze alidde alinga wemudde naye bo ne bagezaako okubalaga ekifaananyi nti kyali kirina kuba bwe kinebwe kiti. Oluyimba luli eri olwagundi olunewunyisiza oba watya lugenda lutya? Mbuuza watya nga Uganda efuuse Jamaica nga polisi yetuguze ebyokunywa ebinyoka watya nga muze yasula mu katanga ezenjulu ezimubuze naye ne bamuleega watya nga moti yafuga Uganda nga bakwacha mu palamenti gye tusiiba watya nga Bugembe yakola essabo bazzukulu bwayita bajjajja yala was the chorus. Wow. Yes man. Baluta watya? Watya. Kazi nyuma zikana sya mwolo luyimba. Ti full figure yajja kuliranga byampisa kuba yasaanidde era bukya yazaalibwa atawemulangako ye bukya maani katumu wema kanisa edini emujjudde n'enjaga tagirabangako bizonto byo tubiwe gwakulangira ng'omuntu wakuzoganya akasiimo bikubirako bigi ai kampuni afuneyo obucupa akagumu n'akanafa bwawula ababumukubako suuna beni atuyambekeyo mu mizikiti imani jaine empunu tagirumangako Leonard Mayinja yabere wandagano mu bantu abefuula yesimulabangako mama Fina nga yokusanga n'akamindi gwanagomole ruzira basibirawo yes man what you're so talented ejo yimbamu ebigambo byo tewali wano muyimbi gwe nalabye abifula bulungi amanyi eriyo omuntu nga onyuma omanyi waliyo omuvubuka wange bamwita Fiction Magna Fiction saje change Fiction ayimba oluyimba noluwuliza nga lunyuma noseka then bwomala okuseka nofuna message gyagamba but vasyo oluyimba egamba eto eyokubiri egamba nti
Till we get many questions, we get no answers. Can't cheat them. Till we get many questions, we get no answers. That's why me put me information pan this dance hall. We get many little youths, little vacancies. Omuntu wa wansi kakati bamuisa chijasi. Bantu basula njala temwenensi. Uganda yemu kunseza afuna independence. Anonya justice atebu afuna mwesa city ya gasi. Gundi na mwechibuze mu balance. Uganda kakati tunajinyenyeza nsasi kubanga tuloga. Tanabulwa focus watya. Bebe kulu ne mchalawe amakaga we nabo bagatadde magere buza watyanga Rema yadusa na bigere emisinde yano bye yedire wakenzo we watya nga Kayimba kano yes man so fabani tunyumirwa tunyumira tuongera kwagala ati kuba kafananyi ng'ennyonyi z'etakisi Kampala ng'olinyira zana n'ogenda kebusabala ng'omukazi okugana ogw'omusango ddala ka spice Diana ngako n'okafubutula bipisi nga getunanywa yagasunsula ng'osula iPhone ne bagikuleetera awali CPS nga waliwo bbaala abamilitale ng'omwenge be bagundeetera byennyumya bino nno bisobokera ddala mu kibuga ekyaffe wano gwe osobola okuba nga tolina n'okiraalina zikaalina ng'otagalatagala ng'atokyadduka zinaayinaayina Vimbo lita wadde tewaita mu kibiina ng'oli omukubaniga batava ku ALLANCRUZ. Yes man. Ono mwana akuba dancehall and I'm telling you this. Yes man. Abantu bakwongera amatu. Ate bana abanyamanyane bagera ko. Bakwongera amatu. No. Waliwo abategedde. Waliwo abategedde. Naye nsaba abantu bakwongera amatu. Oyina ekirungo industry eno. Cheta nafunako ndeka alani overa na basajja bakabyo basajja oyagala ekintu ekyo kiddemu oyina ekirungo mu music wo yes man industry eno cheta nalo zaako kituufu naye nga omanyi industry eno mubamu ezzalawo bamanyi mubamu obutalaba mulama mulimu abefuula nti tebalaba naye gwe ekyoba omanyi ennyimba zo bazikuba nze nalinnya emmotoka y'omuyimbi omu omunene sijja mwogera no kamera erinnya Bunene akatula bwenti. Nangamba CRUZ tugende ngantudde ngansirise. Nakyusa ennyimba ze. Mwana nino limba lwennoonya wano. Nino limba lwennoonya. Ngenda okulya nga bwe yalufuna bwati. Naga gwe maani. Tuyogende nkolera. Nagikuba. Ngenda okulya. Abadde amaze amazalide naga mwana ono boy simumanyi simumanyi ne mwana kiyimba mugamba fana kiyimba munga gravity nenga kyakabi nnyo mwana ne mugamba no mwana abana gye bali ku ground. Yes man. Nze nagenda okubira director wa Namuyomba bamutani gayi wangu Amjad nyali nsumbu Amjad nagenda omukubira ne mugamba olimba lwe mwakoze gayo yo bamuyitani nangamba band so nauli erinya nengamba yi awagira nnyo sports wa mupira kuba kati fa bamanyi sports waliyo team bagita band erinya goli jawa erinya lyava ku ssomero ku ssomero waliwo essomero lyenagendako balita Bank Hill College endeje bali bazalawa waliwo abaana bamanya abaana babulinga banaabwe kati nali mumpi nnyo naye nga nina amaanyi kuba twali tukuba ennyo ebikonde ezzana eyo kati we watuukanga ku ssomero nga bakutuuma erinnya kati nga bo bakuwa eryabwe erinnya eririfaana ennyo kati basooka ne bantuuma erinnya ne linnyiiza kati bwe naagala ogezaako okulwana ne baŋŋamba awa nebyokulwana tebikola ki tebikola wabula oyina kukkiriza bantuuma mbukawadwa naye kawadwa kati muzee kawadwa wakigenyaage ate mumanyi erinnya eryo niryali aliwuliddeko naye ng'ogusajja gwantuma erinnya kawadwa kawadwa nayomba naye mbagamba mmwe nze ndi kati mu kugezaako nina kigambo kye nakozesa ekyajja kuba kirungi naye nga edda erinnya eryo baali bayita baanire pupu kati ekyagassaako uliriza amoche mu Luganda baanire pupu kakati buliriza kati okutaakawo ekigambo ekyo nti teri musomesa yali ayagala kuwulira kigambo pu
pupu mu kirasi ye kati babaana bayagala okukimpitanga kuba kyali kiwemula ani alikuwera bane pupu nze nali etuuma nti banire ki pupu ne mbaga nze ngenda bawunyira nze ndigali amoche kakati bwe mbawunyira mbagamba ndigali amoche kati nga kimanyi tebajja gampita ng'omusomesa mwali ekyapupu bajja kijjako baleke kani wali musajja mugezi balekeko banire yes man kakati naye bali abo munda Mr. Banle pupu banire pupu nga n'okimpita omusomesa yagana owulira akagambo pupu era nga kayinza obba ku bya kirasi yonna kati ne bajja nga bajja balekako erya banire aba bagamba amoche ne bajabawonyira zerigali amoche ndi mubi ekitegeera alinganga musajja wange oyo ogani mukyoli kamera musajja wange naye jemudde simwangu nnyo naye erinnya banire banire wali olimanyi already banire yali timu ya mupiira nali ndimanyi naye waliwo ebigambo bye twayongerangako edda ekigambo nga kya luzungu n'okifuula ekikyo naye nga kwongerako nti banire pupu banire pupu nga nze nkimanyi tebajja kukiteekako ekya pupu mu kirasi tulina omusajja Banley, King Banley, and of course, njagala mbategeeze n'ebyaddala. Njagala interview eno mugijje ne walita banga ki. Mugambe nti ALLANCRUZ yayogera ensonga eyo. Yali ku mukutu n'ayogera ensonga eno. Ono kaya kuba dansolo omulungi. Genda owulize mu music we. Owandiika bulungi. Ate ng'ova yiri eriwa. Yo Northern Uganda. Yes man. Mengo Northern olumanyi. Andumanyi bulungi sebo. Olumanyi. Nsobola okwogera bulungi nnyo. Yes man. Kati ekitegeeza bwe nkugamba onziriza oluyimba lw'amaze alidde mu Northern osobola oduyimba. Nsobola naye olaba obutayisaamu olulimi lwaffe luno Oluganda amaaso. Oluganda olwo twalwesigaliza. Kyova era n'emmengo tetwagala nnyo okuteekawo mbeera eyo kati bali bwe tunaaba tulukyusiza nga tuluzizza muli nsobola ozikyusa mu nnimi zonna oba mu Luswayiri. Wali oluyimbyeko mu lulimi lwammwe oluyimba lwonna? Mbadde siruyina kubanga ndi waneena ate wensinza okukulira. Kati sagala ate kubuzaabuza bantu naye nga nina muganda wange abakikubye ba izi abakuba giti kwene giti kwene waliyo ba Ediwizi anga bed mujonyi aboje bali waliwo gwe bayita Ediwizi waliyo ba Laximova gundi mu north naye nga we bali wano ba Bosmic to bawulira otimu mabomba manyi je bali sekintu kitambula bwe kityo mpola mpola kati mu abasale ekkubo ne musalawo mujje musomesa aba side zeno mulina okuba ekyeno then n'aba kuba ekyeri ne basigala eri. Tokola nko collaboration yonna? Collaboration nazikola ntandika nakolako ne yanga mulo oluyimba baluyita bawe. Waliwo DJ gwe twali tulukubira bamutaka Isan DJ nakolako ne Tony Skeleton. Ebane yaliwa musajja wange oyo Tony Skeleton simanyi gye yabulira bambi musajja wange yayimanga ne K47. Yes man. Kintu kitambula bulungi ne kintu kitambula bulungi. So ennaku zino tonnakolayo na muntu mulala yonna? Mbadde sinabakolayo na muntu. Okuva kwa Aziza alidde? Amaze alidde. Yes man. Tonnazaako luyimba lulala? Ennyimba gye ziri mpitirivu. Ngamba ne tonnata? Mbadde sinata olw'ensonga nti mbadde sagala mbuzebuze bantu omanyi waliwo ekintu kye nnakola mu music wange nti oluyimba lwendeeta oluddako luyina okusinga olukola ki olubaddewo so kati bwe naleeta oluyimba olulala gwe lugenda kuba luwunya nnyo okusinga ate luno olubaddewo so kitegeeza bwente olulala ngenda kuba ate embisse luno olukola ki kuba ojanga owuliriza ennyimba zange eno zisi kipya ziwatya malayika buli lujja luba lusinga ku ekyo si kipya okukera okutamira wano tegaba mawulire pasito okuganza endiga enguudo z'ebinnya tebikyakola amawulire ekyo si kipya omuwala oddiba ku lujja wano tegaba mawulire mbwe yabala obululumbu n'ensolo yazibala ku luno tebikyakola amawulire olwolimba nalukola ne manager wange manager John Big Dreams Entertainment ya baluyita si kipya zimwe zasooka luyimba lupya just 1 year back lusinga watya lwe lwadda ku watya okay so ina watya oyina olwo nina watya si kipya
nina malayika luganda lutya bwoba malayika nkusaba ngambire kitaawo ndi ready okulokoka bambi telyo mama omukwano gwa namaddala oguzudde munze true rastaman yeah just it's a love story yes man nengere ensengeko juli yango ine ensengeko ennungi wakola luganda mu school asakola luganda sakola luganda ngola bikiro kubanga oluganda oluwandiika bulungi nedda kakati olaba kankubulire art waliwo kye bayita art mu muntu oba okubeera ng'olina art yanga kiri kyo tomanyi nawe gye kiva ng'omuntu naye nga bw'otuuka awantu kati nga bw'oŋŋamba nti kati ba freestyle ng'oyogera buli kiri wano nekikola kye ekijja mu bwongo yaso kati ebintu ebimu bikujjira ng'omuntu n'obiwandiika naye nga oluganda lwekubako olukuguka si kulusoma nti oli yasoma oluganda kuba wali wandikiddeko muyimbi n'oluyimba bangi nnyo ne bayitawo nnyo baanire abasajja ne bayitawo anko kamenshoniko wakafuna saagala nnyo basajja abo kubeeyimirirako obako kubalabisa oba kwogera nti nakolera gundi ekintu gundi kuba kati nnyinza okubuuza ennyimba muze radio zeyawandiikira abayimbi abakabi wano n'obulwa abayimbi 10 bompa kati okuwandiikira omuntu kiringanga bwe najja ng'enjala ebadde ekuluma ne mmala okuwa emmere ate nenkulabisa banno n'enjala ebadde emuluma ne mmuwa emmere otegeera so kati bangi bempandiikidde bangi nnyo oba abandaba bakimanyi abakabi nno nga bakuba mu studio ez'enjawulo nga zikuba nno nga zikubye naye nga sisobola mugamba nti owayo empaya etaanaawo no just nga nange kinsanyusa okuwandiikira omuntu oluyimba kuba tosobola menyawo ku nnyimba ezimu ekitone kye nnina teri yakinguza yes tosobola menyawo ku nnyimba ezimu ekigenda okuŋŋaana okumenyayo oluyimba olumu omuyimbi oyo nyininyini gwe nali mpandiikidde one time ajja kugamba nti banle yampandiikira Kayimba bwe kati naye kiba kibi nnyo okujja mu maaso ga kamera ne I don't like this cruising okola mulimu ki nzeeko kuyimba mbadde nkola ne waliwo organization mu bagita UNFPA accord eyebeera Agency for Cooperation and Research and Development United Nations Population Fund tukola mu refugee settlements ezenjawulo bakola under UNHCR kati gye mbadde ndi muntu wa computer nnyo IT ndi muntu wa computer omanyi nnyo wamankubira essimu n'oŋŋamba ndi ku mulimu mbadde nina bye ndi mu kugezaako okutereeza waliwo software gwe mbadde sobakukkiriza n'osukka n'ovaayo sibadde ku mulimu newembera ewaka kuba kati gwokimanyi newembera ewaka mba nkola nina ebintu documents zengira nenzigatta nenzisiba mu ka PDF nenziweereza omukyala nina mwana mulina abaana mbalina abaana mbalina nnyo nina abakyala kuba kati abakyala omuganda omusajja omuganda tabalirwa abakyala n'abaana tabalirwa so oli musajja wavunaanyizibwa yes man oli musajja akera ku makyala oba ng'olina ky'otunuulira okugoba yes man abaana olina obbaweerera nnyo banire Uganda nga tumaliza interview yaffe y'olunaku olwaleero Omunayuganda akulaba oba Omunayuganda akulabye olunaku olwaleero nga yegwe mulundi ogusoose okulaba oyinza mugamba ki Omunayuganda ndaba n'atali Munayuganda kubanga kati eno interview yo kyemmanyi bonna abali eyo n'abazungu sebo bwe batulaba nabalabye nga bali ku amazaalidde badigidde oba bamanyi kitegeeza ki nengamba laba nno bano kakati abatulaba bannange abayimbi gye bali kyenyiza obbagamba kiri nti abayimbi Abanayuganda tulekerawo okwandarratinga ebitone by'abantu oba eby'abaana ate tulekerawo okulwanisa abantu abajja koza talent gye ziri nnyingi mu gete abaana bamanyi okuyimba naye kati wemba nga nali nayimba watya nga ggwe neyamuyimba tomumanyi naye nga oluyimba olumanyi so kintu ekyo kiba kimalamu amaanyi nze nakola oluyimba amaze alidde ne baluteekayo ku TikTok luba lutandika okutrendinga omuntu omu naalumutinga sound oli aludistributinga ku 1 rpm ne balugjamu sound kati bwe balugjamu sound nekitusiba weeks 2 ate nga take down yeetaaga emitwalo ameka 3 so gwe nga ghetto youth atanaba kuba nti ofunamu sente nga nina okuddamu okuyiriba olwo tuli wansi kati jjukira abantu bano abakoze challenge ezo kuba we balusibira lwalina over 300
challenges munaku nnya kati ne kinnuma nga abantu abo abalabye copyright claim tebayinza kuddamu kukola challenge eyo kati mbandi awo waliwo akawala bakaita Shanita omwalo no Shanita bane ka Shanita era mbere ngenda kubuuza bane Shanita wamulabyeko Shanita oyo bwe mva ku interview nga simwogeddeko mwayogerako naye no mbadde nga mati bwe mva ku interview yo nga simwogeddeko mbeera muwumba tuutu omanyi waliwo abasiru banjawulo waliwo omusiru omufungula ndiga omugwagwa kati waliwo muwumba tuutu abasiru baki abasiru obusiru bwanjawulo waliwo omuguleguli waliwo omugwagwa waliwo omufungula ndiga waliwo muwumba tuutu kati abo bonna nabika bya busiru yakatimba muwumba tuutu bamusiru to that extent so Shanita najja nakola Kayimba ko nga asaga ne kafuuka abantu ne batandika okola ki okalaba ya Shanita wali omukubide ku kasimu Shanita twogera era twayogedde na mukolero kale ne Shanita ayinza okubeera naye ali anenyumirize kuba ne Shanita we yakolera Kayimba ko yalina 86 followers 86 followers yabingambye wanene yalina era namulaba yalina ba followers 96 kati obudde namulaba yakoze ne ya gundi conscience namuddamu kati wangwani kati wamaanyi nnyo so bambi namba ya Shanita oyo bambi njirina so bambi bana Uganda mbasaba tusobola okubanga kikutwalire dakiika kambabuliro manyi emitima emibi gye gikyalemeseza kuba mukuja namuli anjogera kaawo ti emitima emibi gye gilemeseza abantu okola ki omuntu okwata essimu yo n'okozesa sound y'omuntu tekitwala yadde dakiika 2 just tugenda ku TikTok n'okozesa sound tekitwala yadde ki edakiika 2 TV zaabangawo n'amaradio nga bye bitulemesa abayimbi abato okuvaayo nti banengera kutuuka nti ewa presenter bwati nga sina mitwalo 2 ne tufuna TikTok nebeera nga etubeererawo ng'abayimbi abato naye bw'otunuulira TikTok eyafa neyasika bye bimu nti okukolera challenge era oli agenda kukusaba emitwalo 25 kakati kiina enjawulo naawe alututte ku leedi era ne bakusaba 10 okitegeera oba kyenkugamba so twebeereremu n'ekitono kye tuyinawo tusobola okubanga welcoming abaana abapya abazze wow ladies and gentlemen sagala kubanga atensuka kona but bambi kyembasaba kindly if you're my follower ngoli follower wange ngoyagala ALLANCRUZ help me lift this guy's music oluyimbazo wamala noz owuninga namala nenzo owuninga ziri ku channel ya YouTube ziri ku channel yange Spotify bichi byonna Spotify unolimba luyina streams mmeka mbadde sinabakeberayo koko mbadde sinabakeberayo koko yambeko no kati waliwo eyatu distributing era wa Amjad oyo Amjad manena akuyambeko bambi mubyaddala nga byalo fiti oli omu kwavuka bambi benjagala bayitewo amina oli omu kwavuka benjagala bayitewo amina nze industry no mukama nyambye waliwo omwami yaŋŋambye naŋŋamba ALLANCRUZ olina omukono omulungi buli omuntu nkulabye nnyo nkulabye nnyo nze abaana nga Liam Voice bazze nga banneebaza nze ne botaneebaza kanoli n'agamba mwana CRUZ nafuna ennyonyi yange esooka after promote okulaba interview yange naawe ndabye abaana nga Vairota ndabye people like John Black ndabye people like Bini ndabye people like Lydia and people like Nina bajja ne bagamba buli omu nagamba abamu nga babayambako ku TV abamu nga babayambako mu jani zaabwe before I joined social media naye ninanye ekintu kyembirivingiramu ninanye ekintu kyembirivinga nti bw'oyamba emiti emito helping chameleon wouldn't have been bad era kinkakatako okumukwatirako ku kyabafulumiza okulaga respect nekye batandika naye ate saawa zino chameleon manchi wanti ayinza okukwata alina nnyo kyanneetaaza naye ate banire Liam Voice Vairota Acidic Vocal ono omwana ronironiyo yayimbya Kayimba soja kugamba bwoba situla oba bw'omuwa omukono owulira nga there is something fresh kyoli mu kubuildinga so bambi the first day I saw era n'okulwawo kukyaza kuno nakunoonyanga naye mbeera busy nyinza onoonya omuntu ate ne wabaawo ekiyingirawo ne nnoonya omuntu ne waba so today morning neŋŋamba Mujad ne mugaa blood njagala omulenzi wange oyo Banle your music is good you're so talented nkusabira okola birungi and osigane discipline eyo
kuba discipline ebaawo nnyo ng'omuntu tannafuna ssente naye tulaya abantu ng'afunye. Otherwise, for now, Abandon Uganda, thank you so much for coming. Yes, thank you so much brother. for turning up. Yes, Mpagaliza birungi byerere. Amen. Chala n'abaana bandabire. Yes, man. And please always respect abaana abakola bu challenge bo. Nyo era tewali akola challenge ne simwebaza. Yeah. Yes, So, man. always keep it up. Yes. CRUZ exclusive gwe mkutu ALLANCRUZ ge manya mbadde ne hoga mcholi kamera abadde ko bulungi nnyo ate nga yebbawa Adija mbadde ne Kim Nana naye mbadde naye bulungi nnyo ne Sharif okulanga ate tubatuusaako programu zaffe bulungi nnyo yonna gye mutulabira. Otherwise for now sagala ate kubanga ate nsukako wano olunaku olwaleero musibe bulungi mwera. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kumukisa Habo Clinic Kisasukula Mbiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya Habo ayitibwa Mama Mukisa. Mama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta.